Bannamawulire basinzidde mu mwoleso gw'abayizi abasoma eby'empuliziganya n'amawulire ne beekokkola amateeka agabakugira okukola obulungi emirimu gyabwe. Amateeka ganene aga gavumenti galimitinze nnyo bannamawulire mu nsonga lwakuba nti nno gatulemesa okusaasaanya amawulire mu ngeri esoboka kubanga gaba gatugamba ekintu ekyokukola ate olumu kiba kikyamu olulala nga kifu. Ye Diana Kanyana, omuyizi okuva mu KIU University, agamba nti amateeka galina kugonjoola buzibu wabula si kubwongerako. Amateeka gano galina kubanga gannyamba okubanga nkola emirimu gyange so si kunnemesa kukola mirimu gyange. N'olwekyo bannamawulire bwe baba nga batulugunyizibwa nange kiba kinkakatako, kiba kinnuma oba kiba kinnemesa okukola emirimu gyange. Mu kwogerako ne Hagari Masiko akulira akanyomero k'okunoonyereza mu lupapula lwa Independent ayogera bw'ati ku mateeka gano. Tegalina tegatuyambye kuba bw'obanga bagaleeta mu tuluba kimu. What's the spirit ki y'emabega yakulemesa kulabika nti two amawulire ge tukola geego gokka agabawaana sigano agalaga ensobi zaabwe oba agabuuza bye bakola nga tebiri bituufu. Wabula ye omukungu Moses Watassa, kamisona mu yafeesi ya Ssaabaminisita, agamba nti amateeka malungi wabula bannamawulire be balemeddwa okukola emirimu gyabwe. Afrika abakozi b'ensimbi era olufuna tiipu aba amanyi nti ensimbi egenda kuyingirawo. Bannamawulire nga beeyogerera ku nsonga zaabwe, amateeka malungi naye nga buli ludda lukola ekyo kye lusaanidde okukola. Active, nze Mayombwe Steven.